Ape Easter muna mwebale nnyo kulya ka Easter kamwe kansubire kabase. Bingi nnyo ebigenze maaso ku Easter naye bingi nnyo bengendo soko kwatako ngenda kujambira mpola. Abantu mu confusinze abamu nsaba mulambo abamu nsaba episode za Richard. Abane mu nsaba ebirala kati kwegana ngendi confused. Naye si kye kindeese. Mwebaza nnyo kusubscribinga channel yange. Bannange kambabuulire. Kibi nnyo okubeera awo nga ffe be mwalinga bimutuma b'emizindaalo gyammwe mugaana okusubscribinga channel zaffe. Ekituteesawo YouTube ezo mubeere ne option we mulaga nti bwe banga waliwo program abalina zi YouTube endala nga bebakola tebitwala ggwanga mu maaso bwenja nenjogeranga ebintu bikwatako kiki ekigaana ogera ku YouTube channel yange ogisubscribing, ki ekigaana okufollowinga TikTok yange, ki ekigaana okufollowinga Facebook yange oba Twitter yange X, ki ekigaana okufollowinga, ki ekigaana okufollowinga Instagram yange. Kwebyo byonna tolinako n'ekimu. Bw'oba n'akalango koyagala okulanga mbutuufu ng'owulira byenjogera bikuyamba, ki ekigaana okumpa business nange nfune nange kyentwalira abaana, kiki ekigaana? Ndi wankyukakyuka biki n'ogaana n'okufollowinga channel yange ya YouTube fane kunkyukakyuka bwe mma byenjogera bino nga bikuyamba nga obiwuliriza n'ogamba mbutuufu bini oyogedde ensonga. Kiki ekigaana ku YouTube yange ogenda ogisubscribe osharinge ne video eziriyo nazo zirabe. Kiki ekigaana okufollowinga channel yange ya TikTok, kiki ekigaana okufollowinga Facebook yange. Si kye kindeese sizze kuyomba mbadde mbuuza bubuuza. Kati kambabuulire, waliwo omuze ogujja gukula. Mwami Museveni ebintu ebisinza okumuwa obuzibu mu nsi yaffe Uganda be Baganda n'Abakatuliki. Ekyo mugenda kikkiriza oba nedda? Abaganda n'Abakatuliki. Nti Abaganda balina egundi nnyingi, emirandira mingi. Ogenda okugitema okugimalayo kitwala obudde bungi. Abaganda bamuwa obuzibu nti ate baasoma. Mwagamba nti Abaganda bankwe, Abaganda si bankwe. Bangi abalina amannya Amaganda nga Mukasambidde, Muganda. Kati Mukasa bw'ava eri n'akola ebintu ng'oga Muganda wankwe. Simewo Nsubuga aba yeddira Mamba, Simewo Nsubuga Muganda. Nyombi lya Baganda, Muganda. Nyombi Tembo, Muganda. Banji mugamba Baganda bankwe naye sooka onoonye background y'abantu abo. Tubadde mu kalulu wano abantu abasinze bwe bawadde kaadi za NUP ne bamala ne bazitwala mu NRM ne bagamba ffe olwakano tuluvuddemu twegase ku NRM sikyavuganyiza. Mu Baganda mubadde mubameka be bawadde kaadi za NUP mu kwesimba okuba parliament ku bwaki ne babuvaako ng'okulonda kugera tuuka ne bagenda ne beegatta ku NRM ng'ate baafuna kaadi za NUP mpaayo Abaganda 5. Kati kankubulira ekintu kimu ky'otomanyi gwe naawuliranga era nze ne mu komiti y'Abannayuganda eno mu Canada mwe bali nga badda mu bukuukulu banyumira ku Baganda nga tebabaagala nga babasosola. Naye kino kati kambabuulire temwagala kuwulira mazima. Omuganda weegenderezenga nnyo omuntu alina ekisa ekingi yasinga okuba omuntu ow'obulabe mu nsi yonna kubanga obeera olabako kaleegi. Omuntu alina ekisa ekingi nga bw'osaba Katonda n'aba n'ekisa kyokka ate yalina ekutta, yalina kodi ekutta. Gojja kubudde eyo olowooze nti n'Omuganda mu musosola. Mukwano, nze Kawooye yeddira engege sifunangako budde na badde ninjiga olulimi lwo nsobole okubaako kyetunda. Neggwe okubaako n'ekyotunda mu Uganda mu Kampala kikakatako kuyiga Oluganda. Naye nze tekinkakatako kuyiga lulimi lwo. Ne bwe ŋŋenda eggulu nga njogera Luganda nfuna emmere, nfuna ne wenkola, nfuna ne wensula nga njogera Luganda ng'ate bensuzeemu si Baganda. Tokitegedde. Ne bwe ŋŋenda eggulu nfuna wenkola ne nfuna n'ekyokulya nga njogera Luganda. Netegeeza bulungi. Naye ggwe okujja okubaako ky'otunda olina ate ososolera na mu Luganda. Nze sifunangayo kadde kaweza ddakiika 2 nga njogera mu lulimi lwo.
naye ate gwe ofuna akadde kasaawa namba ng'oyogera mu lulimi lwange Oluganda. Kati awo nobo bolooza nti onsosola nedda. Baganda sibaagala, Baganda bantama, ng'okozesa Luganda. Gwolooza nze nfunayo ddi obudde olulimi lw'ondwagaza ki? Lugenda kunnyamba ki? Ngenda dukozesa ki? Ngenda tunda bintu, ngenda tandika dduuka mwe basimanyi lulimi lwosi. Kati okukakasa nti Obuganda ze konkula etamenyeka lwazi n'obwolutema n'obulusima teruggwayo. Omuyimbi w'eggwanga ly'okuba omuyimbi owakabi mu nsi Uganda ayina sooka kuyimba mu Luganda. Tokitegedde. Omuyimbi w'okubanga amanyiddwa ow'eggwanga lyo ayina kusooka kuyimba mu Luganda. Omuyimbi wona okukuba hiti nnya ategeke erugogo. Ayina mu luyimba lwa ayina oteekamu ebigambo by'Oluganda ebisinga obungi. Gwe mpa abayimbi 5 nga mu Uganda b'amaanyi nga tebayimba mu Luganda nga baggwanga ddala. Ng'era bamutegeke egundi erugo gajjula. Mpa abayimbi 5. Wetunuulire mpola genda tokayana. Mpayo radio 5 mu Uganda z'omanyi nga z'amaanyi nga programu zaazo si za mu Luganda nga za mu nnimi endala. Nga radio ezo teziri ku musingi gwa Luganda, nga radio ezo ziri ku musingi gwa lulimi lwo. Kati nkukakasa Omuganda. Ate leetu yuteedu kambabulire. Abaganda tukyawa. Ate Abaganda tetwerabira. Ate Abaganda tuwoolera. Ekyo temukimanyi. Omuganda tukyawa. Omuganda awoolera. Omuganda teyeerabira. Gwe ekyo beera ng'okiteeka mu mutima gwo. Omuganda akozesa intelligence. Gwe kati okozesa mentality egamba ffe tulina omutima. Ffe tusalawo lumu. Omuganda akozesa intelligence. Kino tojja kiwulira. Omuganda yasinga ekisa. Kyokka Omuganda yasinga obubi. Singa oba omukutte bubi. Kuba Omuganda osobola omukola ekintu mu mwaka guno ne wayitawo emyaka 10 n'akusasula. Tosobola kitegeera kuba tokinozangako. Bino mbikubuulira amazima. Nsobola okubeera ewuwo mpisa bubi. Nkuba n'emiggo n'ennyako n'enkuterekera emyaka 10 n'enkulinda ng'okaddiye. Ettaka lyo ng'ofudde abaana n'embagula ebijja n'embisengulawo nawe n'enkwokya. Bw'oba Musiraamu n'embagula ebijja n'embirekawo kumpi naawe ku bijja byo n'enzibako ekyumba ky'embizzi nga zipama zireetawo. Oyo ye Muganda teyeerabira, awoolera naye ate mulungi. Gwe atayagala Muganda oli wa ddembe lyo kubanga tebakkaka kwagala ekyo. Naye gwe bw'oba osuubira nti tojja kwagala Muganda omusosola ng'omusosolera Muganda, sooka weebuuza Omuganda ono neetaaga nnyo nze nganze. Kale Omuganda singa olulimi lwange alwetaaga gw'onsosola olulimi. Abaganda bagamba amaanyi ameemanyi kitamba kiwemula. Gammisa embooka eggumba. Amaanyi ameemanyi gammisa embooka eggumba. Kwata ku mutaka ogwo omusajja owuli oba mulimu eggumba. Bye yeewaga amaanyi. Naye tayinza kukolera lunaku lulamba ng'akyali ati so singa ayina eggumba omukono gutambula n'okugulu tekuba munaku lulamba bwe guti. So Muganda wange kambabuulira amazima. Kababa abasumba bo tewali ayinza kupuliikinga mu lulimi lwera nga tayise mu Luganda. Era akozesa Luzungu, Luganda, Luzungu, Luganda bitambula bibiri. Gwe mbulya pastor w'amaanyi mu Uganda mbaba pastor 5 nga takozesa ku Luzungu na Luganda nga w'amaanyi. Ola ne bujingo olaba tayagala Buganda tasobola kubuulira mu Lunyarwanda kumala ssaawa. Tasobola. Enkyata tafuna bantu. Tafuna bantu. Gwe weebuuze n'abava ew'amawanga amalala gonna okuba nti balabikako beetuma amannya g'Abaganda. Nenze sinza kkeera ku makya ne neetuma amannya agatali g'Abaganda. Mbanga agazaaki gagenda kunnyamba ki? Nkere neeyite kingi bu?
abaganda bagamba nti yakusinza abakusinze musajja wonno bwakusinga embaga togiyita mpanama. Anko Kuku Kasuku weerabidde okumbuuliza Segawa Anko Segawa nti kituufu yeebakako ku mukazi w'omugenzi Kafeero nga bakaziika Kafeero nti era baakumpanyako amabugo ga Kafeero ku Bati Valley ekyo anyway si kyekindeese just mbadde gamba bugambi kiweerabidde omumubuuza nga ne Zubeda bwe yeerabira okubuuza bugingo ku bya Richard. Sijja balemerako nnyuma muri bange eyo tuveeyo tukomewo wano. Omunayuganda ali ku Bulaaya n'ali e Uganda embeera egenda kukyuka. Kino ngenda kukiddamu emirundi mingi, mutambuze video sharinga video etambule sharingira wakiri abantu 10 making sure nti osharinga video eno. Bakugambye okuweereza ssente Uganda omala kuyita mu minisita gwe Omunayuganda nawe kati oli foreigner ate jjukira gye bakoma okubulookinga ssente ziva ebweru fe abadde babaweereza kitegeeza mu ab'Uganda mugenda kufa endwadde. Mujuga Museveni nga yakajja n'ateekawo ekkomo ku bisanja n'ateekawo n'ekkomo ku myaka egyesimba bwa pulezidenti ng'atangira Obote singa Obote adda ng'amutangira bwe byatuuka ku ye byamukwata. Kati bino mumulooza nti bagana Bobi Wine mbunno waliwo bafandinga Nuupu ssente ne zingira mu ggwanga Uganda. Ekyo si kituufu. Yakikola kubanga abazungu tebakyamuwa ssente. Omunayuganda alina omujjamu ssente. N'agamba nga weewandiisa ndagamuntu ku ndagamuntu yo kati kukomerawo ng'egamba nti Uncle Bean Kaweya Fadi is basing in Canada. Kitegeeza ne namba bajja giteekako ka nooti in Canada. Bayinza okugamba nti ennamba oba nini namba ezibeera outside Canada tuzisose na leeta bweti. Kakati ku makya bwe bukeera ku makya nga bakugamba nti gwe foreigner oguze ettaka ova eno ne kayiikako n'endagamuntu yo foreigner yaguze ettaka ogenda omuntu ng'ali kutwalako ng'agamba jangu tuwoze gwani nti nze Bean obeera wanti Canada. Leeta ekiraga nti obeera Canada ng'oleeta akatabo ke Canada. Kati leeta ekikulaga nti nno oli Munnayuganda nti ndagamuntu yino wagifuna ddi nti bweti kitegeeza ali omanyi ofuna akatabo nti naye sinnaba nti kati wakafuna. Kitegeeza oli citizenship owe Canada weetaaga dual citizenship okuba ng'osobola okugulana ettaka mu mannyago wano toba foreigner. Olwo amateeka gakwata ag'abali temujja kitegeera musoma kitono just mwagala challenge za nnyimba na bivulu biririddawa. Bw'obeera oli bweru wa ggwanga bajja ne bawandiisa ndagamuntu ku ndagamuntu ogwenda oginoneyo gwenda anonyeyo ndagamuntu yo mukwano nyamba ogisomeko bulungi kuliko basing in Canada. Nobono ogitwala mu banka wa banka ajja kusooka kukubuuza obeera Canada ekitegeeza nti nini namba ebaso ogitrackinga ne bagamba nti nini namba z'abantu abali ebweru tuzisosezeeko kino oba tutandike n'ennyukuta eno oba tuteekemu digiti eno nga digiti eyo erimu abali e Uganda tebagirina. Ekitegeeza ki nti ogenda kuweereza ssente bagenda kumontalinga kati bakutte ebibiina babireese ku Bulaaya musobola n'okwewola ssente mwekulaakulanye naye abantu abali ku Bulaaya jjukira tebatandika bizinesi batono nnyo bagamba nti agenda tutandika edduuka ka convenience store akatandike teri muntu oli Munnayuganda agenda kutandika supermarket nnene wano mu Canada. Okitegedde teri Munnayuganda agenda kukwera ku makya atandike gym. Teri Munnayuganda agenda kukeera ku makya yeewole ssente ajje atandike restaurant. Kubanga Omunnayuganda talina budde bulya mu restaurant eyo ya Munnayuganda kuba ajja fumba mmere ya Uganda ate emmere ya Uganda okutuuka mu Canada kiri expensive. Kitegeeza emmere egenda kuba expensive kuyaabalala kuyaaba neetuukikako eba ey'Abachina oba KFC oba Tim Hortons oba Popeyes. Ekitegeeza nti restaurant tegenda kukola kubanga emmere gyafumbamu eriibwa community emu tejja kukola. Kitegeeza business tewali Munnayuganda agenda tutandika business gw'omuwola ssente azikole ki
asasule credit ye, asasule mmotoka ye, asasule insurance ye. Bakujjako obwongo bongera okutrackinga nti no bwobeera eno ne weegaana ekintu bakugamba gundi ne bwegundi ne gundi basobola n'okutransferinga information okuva e Uganda mpaka wano. Baganda bange kati kambabulira ekintu kimu, weegendereze nnyo ebintu ebiva e Uganda obudde buno, kubanga amaanyi g'embalaasi, amaanyi amayitirivu egafuna egenda kufa, gye bayita last kick horse oba horse kick last kick kyekyo oba eyo eba n'amaanyi mangi bwekwasa omugere bw'otagwa mu bitooke nga bagisalako obulago bwe bati. Ako mukategeere mukanootinga ebbali. Omugere gw'embalaasi ogusinga okuba ogw'amaanyi era ogutta obubi nga bagisalako obulago, kuba igamba kangendeyo nekyeŋŋenda nakyo, kuba bw'esamba bweti erowooza egenda kudda nkyekosa maanyi kusituka kumbe wa. Bannayuganda twegendereze. Abannayuganda muli mu kabaate n'abaana be bamenyedde obuyumba babwani watutama babwani ekyo Museveni ayagalaawo ng'omunnayuganda talina gwe yeesiga, omunnayuganda talina ddoboozi. Mama wange yalina enkola nga bwe mumwogerako ku kyalo tayomba nammwe, amanya nti baani yabaddewo, nti gundi yabaddewo ne gundi yabaddewo, nga boogera nti okay sirika ngajja bw'ajjeewo akugamba lekerawo okunjogerako, gwoza gundi gwabigamba yadde tasobola biŋŋamba, naye nga gwamugamba teyabimugambyeko, naye nga yabaddewo nga bamugeya yabaddewo. Kati ono gwabigambye yeekyanga okuli taddamu kukolagana naye, agamba naawe tolina ky'oŋŋamba, byonna byayogedde wabaddewo gwe. Tegeera nnyo mukwano gwange, tegeera nnyo nga tonnakola. Omuntu oteeka ennyama ku kamasu tekiraga tagyagala. Mulowooze nnyo bannayuganda, mugenda tuuka okugula seminti n'okuzimba ennyumba akugambe fole n'ozimba oti nnyumba wano, biru egenda kuyita ate nga n'omusolo naye mmwe mbasaasidde. Mbufe abali ku intaneti ffe tulemesezza abantu bawa empapula, simama kubawa evisa. Otya nga ambasada w'eggwanga eddamba akola bibiina byegatibwamu bannayuganda, ate bannayuganda basinga okuma mu ggwanga eryo 70% yeewaayo nti ewaabwe waginoonya. 70%. 30% yesigaddewo najja kusoma, najjira ku pyala ya maama, naye ne maama aba yajja bamunoonya. Naye be banoonya mu Bulaaya, oli mu Amerika, oli Canada, oli Bungereza, gwe banoonya yeewaayo nga refugi, ne bakuwa brown paper, ne bakuwa pyala, ne bakuwa n'akatabo, oba nga tonnakafuna okyali ku pyala, ye gwe ayaniriza ambasada mu mikolo gyo, abeerenga omugenyi omukulu, abeerenga gundi, ajjenga guest ambasada w'eggwanga eryo liwaddukamu. Kati ye omu Canada, kati kambabulira ekintu kimu kye mutamanyi, nti omuzungu asobola okuba n'embega mu kitongole kya URA nga ayinamu bambega be nga bannayuganda, asobola okuba n'embega mu kitebe kya Ssemwayi, mu kitebe kya ISO, mu State House, mu Serena, ku kisawe kya airport. Weza bamanya nti omutujju waliwo omutujju ayingidde mu ggwanga lino, kubanga buli sekita yonna bayinamu mbega. Kati gwe ojja kuddaawo yasame, ojja kusanga ne folowa ambasada mbega, ate nga ye muyimu folowa wo. Bana ababeera ku intaneti bamizza abantu nga gwe ambasada w'eggwanga eddala gye wadduka yabeera omugenyi omukulu ku mikolo gyo. Boogera nnyo byabufuzi, kati ayogera biki?